Polisi egudde mbufu bwa Sseguya Abdul Karim amanyiddwa nga Fresh Karim ng'ono abadde amanyikiddwa nnyo ku mukutu ogw'emitimbagano naddala ogwa Tik Tok nga ssaayo ebifaananyi byagambye nti bya bigezo ebyakamalirizo. Okusinza ku bubaka bw'abadde ayisa ku mukutu gwe abadde alaga nti bino bye bigenda okuleetebwa ab'ekitongole ekivunaanyizibwa mu kuteekateeka n'okugoola ebigezo mu nnyaffe Uganda ekya Uganda National Examination Board UNEB. Ono yeewaddeko obujulizi nga bw'abadde akola kino entakira. Ku internet kubiriza omuvubuka n'alieyo oleme otazanyira ku bigezo by'abaana byonna tukwatagana ku UNEB si bigezo by'abaana byonna n'emikutu emirala oleme otazanyira ku kintu ekikwatagana ku gavumenti gavumenti kyateekawo kyonna mwena mulabire ku nze kwakati saawa zineeno zino benefiti zange. Wabula ategeeza nti ebigezo bino by'adassaayo abadde abijja mu mpapula ezayita era alina obubaka bw'awadde abayizi adde bamwesigulirako. Bafulawazi bange kye mbagamba nti nno abadde balowooza muno waliwo UNEB okoppa basome ebitabo. Okola ki Abdul Karim? Nze nkola ntera okukola roofing. Abasinga nammwe abagezigezi mbadde nga muzirabanga mu comment section yange. Ezadde past papers naye nga tezibadde ntuufu. Katuwaki walinga oyagala okulimba abantu ng'obagamba nno olina empapula entuufu? Just nanjagala funa following ku internet. Ssenkagale w'ekitongole ekya UNEB Dan Okrachodong alaze engeri gye baagudde mbuufu obwa Karim. And following the information we received, our undercover team traveled to the area of Nakaseke and we got contacts, and eventually somewhere in Kampala they were able to link up with one such suspect. Of course, our undercover people were able to get this person. Mu bufuwe bumu n'omwogezi w'ekitongole kya UNEB Jennifer Kaule Musamba ayogedde ku muvubuka akwatiddwa. Etteeka lya UNEB 221 akawaayiro 26 ligamba nti omuntu yenna agezaako okuyamba omuyizi okumulagirira okuba ng'afuna kyatudde bakufuna ekyebigezo basobola okuzibwa emyaka paka emyaka 12 n'okuwa engasi ya miliyoni 40 singa babeera nga kuwakutte okugezaako okulanga abayizi bano. Abayizi bo penalty yaabwe era yakusaza ebigezo ate nga obeera obatidde mu kiseera kyabwe eky'omu maaso kinene nnyo. So twagala muleme kubanga nga mutetaganya ebigezo bino kubanga mugenda kutta future y'abaana bano aye naawe musango bannaggomola. Ekitongole kya UNEB kibadde kivaayo ne kirabula abantu kukubba ebigezo awamu n'okweyingira mu muze guno. Wabula n'ategeeza nti ebigezo byonna bitambula bulungi okuva ssabbiiti eyise okutuuka akadde kano. Yise Kigongo kulwa Channel 44 olweggulo.